Bwabadde mu ssomo ne bananyini hotel saako ne biki n'ebifo ebirala bisanyukirwamu mu kibuga Entebbe ku bikolwa ebyakitujju, omwogezi wa poliisi Judith Nabakooba yennyamidde olw'embeera abantu bano gye baddukanyamu emirimu gyabwe. Okusinzira ku musomo guno kizuuliddwa nga bannanyini bifo bino abasinga bwe batafaayo kufuna byafaayo byabakasitoma baabwe abajja okubeera mu hotel zaabwe nga n'oluusi abamu bayinza okuba abalabe eri eggwanga. Wano Nabakooba wasinzidde okubawa ekiragiro bonna okufuna ebikwata ku bakasitoma baabwe saako n'okwekenneenya biki byebakola nga bali mu bifo ebyo. Kino ekijjidde nga batujju ba Al-Shabaab bongera okutiisatiisa nga bwe bagenda okulumba eggwanga. Balina okugibwako cards zaabwe ezikakasa oba driving permit oba passport okumanya nti gundi yazze mu kifo kino era face efaanagana n'erinnya eriri ku kaadi ate n'erinnya ne face y'omuntu oyo abazze mu kifo ekyo. Kiba kituyamba nti singa baba baguddewo obuzibu bwonna tuba tulina we tutandikira. Biki ezisinga Entebbe ziri mu kyangaala nga buli muntu asobola okugenda nga takebeddwa era nga no poliisi weesinzidde okubakubiriza okuteeka abakuumi ebifo bino baleme kufa ku ssente zokka. Abantu ababeera bateereddwa mu bifo ebyo bamanyi okukozesa obuuma obwo era nga babukozesa nga bwe kyetaagisa okulaba nti abantu bakeberebwa bulungi era tukirabye nti n'abantu abamu abakozesebwa mu kukebera oluusi baba bakiboggwe nga tebatrainingiddwa bulungi tebafunye kubangulibwa kumala. Kino ekijjidde nga ne poliisi etegeezezza nga bwegenda okwongera ku basajja baayo abagobera ku mazzi okusobola okulwanyisa abatujju abayinza okuyita ku mazzi okulumba eggwanga. Mukaweefube ono ow'okulwanyisa obutujju yaweebwa ebiragiro okubeera ng'etambula ku mazzi erawune erabe buli kimu ekigenda mu maaso naye ng'ate ne marine yaffe oba poliisi ey'okumazzi ekola omulimu guno n'abatuuze nabo tubasabye beeyongere mu maaso okutunuulira kubanga obwato obumu bugenda ne bulandinga buli bwe busanze amaato galandinga mu bifo ebyateerebwawo nti we gayina okubeera nti galandinga. Wabula kino tekirobedde bantu bano okwemulugunya nga poliisi nayo bweremeddwa okukola omulimu gwayo ekireetedde obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu kyabwe. Ebyokwerinda biri wansi nnyo bongeremu ku maanyi kuba ogenda n'owulira nti omuntu abadde wano alina kyaleseewo naye nga kimazewo essaawa nga 3. Teeka kati wetuba ntibatuukiridde tebatusuuliridde nnyo oba nti otuuseewo kubanga ekizibu kwagala kuyamba naye nga totuuseewo. Omuntu omunywa enjaga kimuleetera oluusi enjaga eyo okukyusa ku bwongo bwe n'abeera nga bukyuse ali mu mbeera tugeze ng'ey'omuguwa eddalu asobola okukola ekintu kyonna eky'obulabe eri omuntu yenna. Tugenda kukola ebikwekweto ebyokulaba nti abanywi b'enjaga mu bifo ebimu nabo bakwatibwa kubanga n'enjaga n'obumenyi bw'amateeka obulala omutujju naye asobola okukozesa ebintu ebyo bw'alabawo omuwaatwa n'agenda mu bantu abo n'abanga ate abanaaza obwongo n'abasiiga ebyo ebigambo ebibi oba n'abateeka mu bikolwa ebyokutuusa ku bannayuganda obulabe. Wano poliisi weesinzidde nga weegenda okutalaga eggwanga lyonna ng'esomesa abantu ku bikolwa eby'ekitujju.